Ebyobugagga bya Ivan Ssemwanga bibino ebitabudde Zari ne famire ya Ssemwanga. Amasomero 6 malambirira amayumba apartments ez'enjawulo bibino bikotedde olunaku lwaleero. Ogenda kubiraba ebyobugagga ebitabudde Zari. Zari no kyakoze been financially supporting you. Temusiima oba olina ebigabo mu kampuni leeta wagigula, oba olina ebigabo mu bizimbe byaffe bye tulina tulage wabifuna otya. Bane famire zetuzaalamu abaana abakazi mwetereze zino famire si nnyangu abayagala nkole ki nazikola ne Ssemwanga ate nnyongerako bakazi bameka balekedde ebintu wano ne bifa nnyongerako bana bange balina ebintu mamotoka apartments beyagala babeera muzibu Zari no kyakoze agenze n'awandiisa abaana be nga aba shareholders nga aba business partners era nga yagamba nti naye omu ku ba shareholders era famire teteeka kuddamu kubanga efuna yadde lusubiri empapula nzikuleetedde mu maaso awo era nga awo wennyini nja kusaba timu Zari amusembere kumpi. Ivan Ssemwanga ebyobugagga bye byali bibalirwamu omutirimbe gw'ensimbi era kigambibwa bino byakola nga miliyoni 7 eza Uganda buli mwezi era nga famire yali egamba tulina kugabanira wakati wabula Zari agamba temukyasobola yadde kufunako yadde 10,000 olutabanguko luluno olutalo lw'amaanyi. Video eno nja kusaba hasoko ojimpereka like. Okimanyi Ivan Ssemwanga yalina amazzi nga n'amazzi yali agatunda buli kacupa akacupa kano komanyi bulungi akamini water akigambibwa wali oyina okubanga okagula 2,000 eza dola era kano yakaguzanga bagagga nga agamba nti buli lwabeeranga nagana amazzi wabanga osobola okuba nti agakukuuma era nobanga otambuliza ddala obulamu nga teri akuba ku mukono. Kati oyo bwino yenna mukuleetedde olunaku olwaleero bya bugagga ebitabudde Zari ne famire ya Ivan Ssemwanga nga bano abagambye temuddamu yadde okusembera yadde ekyobugagga era police warrant nabanga gifunye okubakwata muyagezaako okubanga asembera ebyobugagga bye erijjamu mbwate simanyi mubba ebintu biki byetubba ebintu nabikola na musajja nga tukolerera abaana ate kati kumakiba bano bakuzi they have to inherit n'otandika okuwulira abantu abakuwerekera ebigambo ebinjenyenyenyenyenyo kuki mukole emirambo bano embiramu bizino famire zetugenda tuzaalamu zino famire nze nabagambye obudde mbulina ekikwata ku baana bange obudde mbulina mwebufula mutya famire nga n'omwana tataabwe emyaka 7 yafa nga sirabangayo peya yanga tevuddewo aba Ssemwanga singa omu ku famire ya Ssemwanga asembera ebyobugagga bya Ivan Ssemwanga ono wakukwatibwa ogwa trespass. Awo wennyini video eno nja kusaba jimpereka like jimpere ekigalo. Ssemwanga Ivan yafa ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwa May mwaka gwa 2017 lunaku lwali lwakuna era obudde bwali busasana bwe buti ekyamazima omutima gwe gwasobola okuba nga ziguzikira amawulire ne gatandika okuba nga gatambula era nga ono yafiira wali Pretoria mu South Africa yali agenda okuba nga akuba ekyoyo. Kati nno yali amaze ebbanga nga atawanyizibwa obulwadde obwo olw'ensonga zaali pressure az'amaanyi wabula nga aze famire eze egugulana ne Zari the boss lady era nga famire mujjukira abazze bagoberera Zari the boss lady bavayoko ne batulategeeza nti ekyamazima abaana abo abamu Zari yabayinda bwenzi si ba Ssemwanga. Kati nno bino byonna byanyizanga Zari wabula nga byonna kwola ebyo ebiseera yali yabiwa kye tuyita blind eye. Kati nno bano abalabudde era njagala olabe wano zijja nkuwe ate bya bugagga ki mbikutemeretemere n'engeri gyabifunamu. Obadde okimanyi nti Ivan Ssemwanga yatundanga amazzi mu ggwanga ya South Africa era nga yali spiritualist, yes, yali oba musawo muganda yatundanga amazzi gano gabanga ga mukisa era abagagga bagagulanga okusobola okuba nga beekuuma. Genda kubulira engeri gye yakikolangamu kanzije tovaawo. mukole ebiramu nkiddamu mukole ebiramu zino famire zetugenda tuzaalamu si nnyangu nkiwa audio mugiwulira temwali musajja akeera ku makya n'abanga akola nnyo nti akeera ku makya akolerera famire ye nti baganda be simanyi ba anko simanyi ba taata muto simanyi teri buli muntu ali wano nange ndi wano nze sikolerera baganda bange bakimanyi nkolerera Kale Ivan Ssemwanga okusinziira wali ku mutimbagano ne ku sources zenayogeddeko nazo ebyobugagga bwe yali tannafa byali bibalwamu $7 ze byakolanga of course sibe ezabalwamu babula ge gali nga amagoba buli mwezi mu nsimbi za Uganda kitegeeza
kale oyo Zari nga ayongera okulaga family obutali bumativu gye bali era nga okusinziira ku mutimbagano ne ku sources abali okumpi ne Ivan Ssemwanga kigambibwa mbu buli mwezi yakolanga millions za Uganda 7 era nga gugabanga amagoba gokka mu byogaga byayina kati ndono yayina amasomero agawera 6 malambirira wali mu South Africa Pretoria Durban Brooklyn college gegamu kubo nga lino lyalina ne branches ez'enjawulo wali mu Uganda South Africa. Of course amasomero gano ndozo okusinziira ku magezi ga Zari n'engeri gy'akutte mu business eyo njagala kugamba nti gakyaliwo era nga gakyali bulungi mu mikono gye gakwera ddala bulungi nnyo. Ivan Ssemwanga ono yali musajja spiritualist era nga ono ekyasinga okuba nga kimututumula nti abasajja abagaga mu ggwanga lya South Africa bwe yali agenza okuba nga anoonya ku kasente akasingako yasobola okuba nga abajjanjaba mu ngeri ki anti bano baabanga n'ebizibu eby'enjawulo wabula nga yayinanga amazzi gano kigambibwa yagajjanga ku mugga Nile era buli we yajjanga e Uganda abajjukira obulungi kyabanga kizibu Ssemwanga okujja e Kampala oba e Uganda n'atagendako omusaizi eyo Jinja akusobola okuba nga yeefunira amazzi gano. Ebyobugagga bingi nnyo byalina okwali amayumba Bbunga, Munyonyo, Muyenga ag'enjawulo n'agabapangisa kati awo tuka mu raundi y'Omunyonyo n'obanga adda ku lw'Emulungu walako yosooka okwambuka then waliwo eddala lyosooka okwambuka then oyambukako obuuka ennyumba 5 awo ge gali amaka ge era nga gano amaka Buzari lwadda wano Shakib kale ye nyumba ya Zari era bw'abeera buli lwakomawo era nga ennyumba zizimu Ssemwanga zali ayagala ennyo okuzaama wabula nga bino byonna nga bigenze mu maaso family ya Ssemwanga ezze egugulana n'omukyalo ono era nga bagamba nti omukyalo ono ku bintu bye yasinga okukola era abamu ku bo oluvuvumu lwavangayo eŋŋambo ez'enjawulo nga ziraga nti Zari ono ateekwa okuba nti yalina omukono gw'amaanyi mu kufa kwa Ssemwanga mbu Ssemwanga okuva Zari yali yamuleka Ssemwanga taddamu kubeera kyekimu yatandika okuba nga atawulira mbu yali agala nnyo omukyala era famire kyova olaba ezze egugulana naye n'okutuuka okwegana abaana abamu aba Zari naddala bagamba nti Ssemwanga ng'ate abamu owaali awo bw'oba obatunulire n'otunula ne Ssemwanga tolema kugamba nti bano waayi nga bafaanagana nnyo so ebintu bingi nnyo omukulu bye yaleka era nga ono Ivan Ssemwanga ennyumba mu Pretoria ntegeddeko nti ne mu Sandton wali mu ggwanga lya South Africa nazo ziriyo zipangisibwa era nga zino ssente zonna ezivaamu zigenda wa Zari kati Zari kyeyakoze n'agamba nti famire eno okugijjako obulungi kankwate abaana baayo mbateeke mu bizinesi zino babeere nga ba shareholders era kati bw'okebera ebyobugagga bya Ssemwanga bakulaga nti biri shared within Zari n'abaana aba Ssemwanga because bakuze era kati ba business partners balungi ntegeddeko nti omukulu gw'omanyi obulungi mukulu waabwe ono amusomesa kubanga addukanya byabugagga era nga wetwogera ali mu kusomera awo e South Africa asobola okuba nga amanya engeri y'okukwatamu business za muzeeyi we ne mami we ate nga Zari yagamba nti bino ebyobugagga abyongeddeko era asaana okuweebwa ekitiibwa kati kankuwe obutali bumativu bwe nzije nja kuba nga nkubuulira tewerabira mpa endowooza yo ku byobugagga bino ate tuyongere okuba nga tutambulira ddala bulungi nnyo. Ng'omusajja amaze okunagamba abaana si babe bubbi greed I have time nina it's my kids nabaga nze kikwata ku baana bange nina obudde mbwammwe I'm ready have time nina obudde kuno okumanyira kwa kikaki temusiima n'ebitono bye mbadde mbakolera temusiima. What do you want, my soul? Do you want my soul? Batabani bange bakuze, they are the legal owners of whatever we have. Mwepange ebigambo bino ebigambo without your evidence. Bw'oba olina ebigambo mu kampuni leeta wagigula, oba olina ebigambo mu bizimbe byaffe bye tulina tulage wabifunooze. Bane famire ze tuzaalamu abaana abakazi mwetereze zino famire si nnyangu abakazi mwetereze zino famire ze tuzaalamu abaana bakuleka kukubo sinzi ali mu ssente abakazi beeyagala nkole ki nazikola ne Ssemwanga ate nnyongerako bakazi bameka be balekedde ebintu wano ne bifa nnyongerako baana bange balina ebintu mamotoka apartments beeyagala babeera muzibu naye bantu mwe muli babbi balabiridde ekimala kati obwo buyambi twabusazeeko buli kimu twakisazeeko buyambi bwavuddewo
tulina ba shareholders abapya nze omukadde mbadde wendi kati n'abavubuka be ba shareholders abapya mugende mukole ssente zammwe mugende mukole Ssemwanga takerangako wano nti akolerera kikaki mugende mukole ssente zammwe luno olutalo mbagambye Ssemwanga lunnyumira bitya nno nagendye n'emmere